Endobeso. Kutenda mu mukaaga tufama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Omukulu gwe nina kulayini bamuyita Lugoloobi. Lugoloobi. Wanjisebo. Nkulamusizza. Kale sebo. Kadima kabogoza namayanja mutabbizi nga bwe twayogeddemu. Njagadde ensonga ozinnyonnyola abantu bazuulire. Ensonga ki? Mukama wange Kadima. Wanji. Nina akaana kange bakayita Susan kawala ka myaka 17. Naye akaana munnange kanjayiseeko, akaana tekakyampulira, mwana yayayuuka, omwana yafuna n'essimu ku myaka emito ennyo ddala. Alina 17? Wanji? Nti alina 17? Alina emyaka 17 sebo. Lwaki toyogerako naye? Gwe ng'omuzadde n'omutuuza kuba omuzadde gwe alina osooka otuuza omwana. Nkugambye. Kino kyekugamba. Omwana ntya n'okwogera naye omwana yayayuuka. Wali omutuuzizaako? Njagala mumunkubiririreko. Wali omutuuzizaako nga tetunayogera naye ffe? Namutuuzaako ko naye omwana nga tampulira. Nga tawulira? Nga tawulira nga tampuliriza. Ali maama we? Maama we yafa dda. Yafa nga kakyali kaana kato. Wegala twogereko naye? Mbadde nsaba mwogereko naye. Ayagala abasajja abakulu abenkana nganze kitaawe abansinga n'emyaka. Omwana kwe gamba nze ansobe konze kaŋŋambe kummwe mumuŋŋambireko. Omwana antabukidde nga nze. Gwe akutabukidde? Nze antabukidde. Ogambye ye Susan? Ye Susan sebo. Asoma? Asoma. Okay, katwogereko naye tulabe. Oganda ali mu 17 emyaka? Ali myaka 17. Kale tusabire twogere naye tulabe. Oyagala okwogerako naye? Okay. Kale katumukubire tulabe wano. Hello. Susan. Jebaleko. Kale nawe jebaleko. Kale obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Sozigwe. Je tuli kakati Suzani? Oliwa? Ndi waka. Oli waka? Kakati mwami Lugoloobi omumanyi? Mumanyi. Omuyita otya? Taata wange. Kakati mwami Lugoloobi atutumye nze bampita Kadima namayanja ne kabogoza tuli kubita FM wano. Nga taata watutumye. Taata watunnyonnyodde n'atunyumiza n'atugamba olina emyaka 17. 17? Naye ekisooka tomuwulira. Oyagala abasajja abakulu. Kwegamba oli mu mbeera etategeereka mu bwongo obwo tosobola nakuteekamu kigambo kigamba nti ne siriimu gy'ali atta abantu. Kati ye yategeera atya nti nina 17? Ate nga yakuzaala. Omuntu akuzaala asobola obutategeera myaka gyo. Osoma? Siya. Nze ndi muntu mukulu. Oli muntu mukulu owaawa? Siya. Nze omukazi omukulu. Omukazi omukulu omuntu alina emyaka 17 aba yeetuuse? Aba yeetuuse. Nze ngenda kuweza myaka 18 kubanga n'okusoma tetukyasoma. Temukyasoma kitegeeza ki? Kitegeeza genda n'abasajja bakulu kugenda kukuyayuka? Kuyayuka? Kakati kola bw'oti. Dadi watugambe mwami Lugoloobi. Emyaka n'agitugamba nga bwe nkunnyonnyodde. Kakati nsaba omusaasiro omuzadde amaziga g'ayitamu. Maama wo gy'ali? Mami yafa dda. Mami yafa? Okay, kakati ekirungi dadi yakuzizza? Kakati dadi wo aba yakuzizza njagala omuweemu ku kitiibwa. Kakati omuleke omusajja. Ate yanampasa. Wanji nnyabo? Yanampasa. Yanaakuwasa ogenda kufumbirwa nga tonneetuuka? Nze nakula dda. Eki? Nakula dda. Nze taata namugamba dda ajja nkebere. Alabe oba sinneetuuka. Taata wo nga gw'ogamba ajja kkebera oba tonneetuuka? Taata wo akuzaala? N'omugamba bw'otyo gwe kitaawo osobola okumugamba ekintu bwe kityo gwe omwana wo bw'akigamba okola oti? N'ate nkola ntya anti annemesa abasajja bange. Kale n'owulira can you imagine? Susan. Wanji? Taata wo n'omugamba ajja kkebera oba weetuuka? Nate kyekigaana.
Agya nkebere oba sikyo ndaba naawe nkuwulira oli musajja mukulu ojja nkebere nga nze ajja kkebera nnyabo iye nga nkebera ki oba neetuuka kakati Susan wange kakati daddi njagala okumuddiza amawulire amalungi njagala weddeko owulidde oli kitaawo muzaddewo okitegedde ensi ejja kulemerera nsaba owulirize kyakugamba nsaba omanye obulwadde bwa siriimu gye buli nsaba okimanyi nti okusoma kujja kuddamu osome ove mu bintu by'okwepankulula n'abasajja abakulu kaakati ssebo taata muddizeeyo amawulire bwe gati nti nze nakula dda era we kiba kisoboka akuweereza ejjonkebere neesonyiwa naawe nvaako wangi nnyabo neesonyiwa nveeko